Kamale muzzukulu wa Mugema gutukuletedde olunaku olwaleero ono munnakibiina ekya National Unity Platform era nga yeesimbyewo ku bwa meeya Makindye Division omwaka 2026 Tabalamule Ismail nga tutandikidde ku background mu byokusoma oba education background ye. Tabalamule Ismail ono yasomera ku Police Children School ekibuli mu Kampala, ekitegeeza nti division eno yennyini ey'Emakindye gyagala okukiikirira nga meeya mwe yagenda maaso n'okuleka nti atandikira okusoma. Oluvannyuma yagatta ku Kampala Senior Secondary School mu secondary, diploma mu business administration ne computer science bwatyo n'agifuna okuva ku YMCA. Agenda maaso n'okuba nti asoma n'afuna bachelor's degree mu public administration okuva ku University eya Islamic University in Uganda IUIU ettabi ery'e Kampala. Yayongera okusoma ebitabo Tabalamule Ismail meeya addako w'ekitundu ekya Makindye bwe yasoma master's degree mu public administration n'amejalinga mu human resource era okuva ku University ya Islamic University in Uganda. Mu kaseera kano munnabyanjigiriza era nga director owa Tiki Junior School wali ekibuli. Ebyobufuzi bw'ati bw'abadde abitambuza. Yatandika nga chairman ow'abavubuka mu kitundu eky'ekibuli, oluvannyuma abeerako speaker, abeerako mumyuka wa ssentebe owa kibuli ow'abavubuka ku muluka mu gavumenti ey'obwakabaka obwa Buganda. Yabeerako chairman Kibuli Mosque Zone ow'omuluka Mituba Mukaaga Kibuli mu gavumenti eya Buganda. Wakati w'omwaka 2016 n'omwaka 2021 yali Lord Councillor ng'akiikirira ekitundu ekya Makindye East wali ku City Hall. Kakati ebitundu omuli Kibuli, Kisugu, ebitundu omuli Wabigalo, Kansanga, Kabalagala, Nsambya ne Bukasa yabikiikirira bulungi. Wakati w'omwaka 2016 n'omwaka 2021 Tabalamule Ismail ayagala obwa meeya obwa Makindye Division. Mu kaseera ng'akiika ku KCCA yaliko chairperson wa Internal Audit Committee ku City Hall okumala emyaka 2 mirambirira, era yaliko chairperson w'akakiiko akayitibwa Physical Planning mu KCCA mu kaseera ke yakiika ku City Hall oba mu lukiiko olukulu oludukanya ekibuga olwa KCCA. Abaddeko board member ku Kibuli Senior Secondary School, board member Kibuli Green Hill Academy, musajja muvumbuzi wa bitone era nga performing artist, yakulemberako abavubuka abatalented entertainers ekibuli era nga aludde nga ayambako wakati mu kutumbula ebitone naddala mu kitundu ekyo eky'ekibuli. Mutandisi wa Tabalamule stage abavubuka ba bodaboda 6 kubakolera wali mu kitundu eky'ekibuli. Kansala bw'ebyobulamu era nga akola n'eddwaliro eritibwa IHK erisangibwa mu bitundu eby'Namuwongo wansi wa Touch Namuwongo project. Kitegeeza nti omusajja ono n'ebyobulamu agenda maaso n'okuba nti abyenyigira mu Tabalamule Ismail ayagala obwa meeya obwa division ey'Emakindye. Kakati mu kaseera ng'ali mu byobufuzi n'okuyambako abavubuka asobodde okuba nti abayigiriza skills eziwerako emirimu egy'emikono basobole okuleka nti beebeezawo, omuli ogezaako okubayigiriza aluminium and metal fabrication, okwokya ebyuma. Akolagana nnyo n'amasomero mu kitundu mwali era ng'afunidde abavubuka abawerako bursaries mu gavumenti eya Buganda ne gavumenti ya wakati. Bonna abadde akikola bulungi. Musajja musiraamu era mufumbo. Mu kibiina ekya National Unity Platform ye speaker waakyo ku muluka ogw'ekibuli era ng'abadde atambula nakyo mu nteekateeka zaakyo zonna. Bino byasuubira okukola Tabalamule Ismail nga mmeeya w'e Makindye. Agamba nti wakusanyu essira ku byobulamu, ebyenjigiriza n'okulaba nti ayongera oboolyawo abavubuka okubaako byabayigiriza naddala ebyemikono, okutandikawo n'ebitono bye balina basobole okwebeezaawo bave mu by'okusabiriza n'okumenya amateeka. Ye Tabalamule Ismail Kamale muzzukulu wa Mugema ono mpuliriza yeesimbye mu kaseera kano nga meeya ku division ey'e Makindye munnakibiina ekya National Unity Platform.
nga twolekera akalulu 226 bangi bavuddeyo besimbyewo mu bifo eby'enjawulo omanye bibakwatako